Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Aboluganda mukama yeebazibwe. Mwasize mutya era mwasibye mutya kansubire nti naffe natwasibye bulungi weewaawo ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama nti nange ndi bulungi ate namwe abakuumye si lw'amaanyi si lw'obuyinza naye olw'ekisa tugulumiza mukama kuba okubala kwe obulamu kyamagero bameka abafudde bameka abatakyayogera naye bw'obanga okyali mulamu babazanga mukama omupya mukadde wange mwenna nsanyusa obbalaba wabula omupya kaliwo ak'enjawulo obeera olina ky'otannakola okufuna obutuuze wano. Yes, olaba obubaka bw'oba osanzeeko n'obulayikinga n'obukomentingako oluvannyuma n'olyoka subscribinga mukama ajja kunkolera obulungi tokoma nakwo ekyo kyokka osyeyalingireko bw'olina mu inbox yo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ajja kumpeera omukisa Yesu. Yes, kale katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza kabaka w'abakabaka, tukwaniriza omusumba omulungi. Oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera, ye gwe agamba kibe ne kiba. Webala omutukuvu w'abatukuvu, webala omwana gw'endiga. Taata, tukwebaza ku lw'ekigambo kyo ky'ogenda otuliisa olwaleero. Tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu. Taata, nga kigambo kyo kigenda mu maaso. Tusaba otunaaze, otutukuze n'omusaayi gwo, kubanga tutuula wali kibi. Tusobole okusaanira, tusaasire wonna we tutambudde obubi. Leka ekigambo kyo kigwe ku ttaka eggimu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Webala omwoyo omutukuvu, webale kabaka w'abakabaka. Jangu tusome ffenna. Hallelujah, hallelujah. Olunaku lwaleero tugenda kusoma mu Zabbuli 9:1 then olunyiriri olwokubiri paka ku lwokusatu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah. Wagamba we bati olunyiriri olwokubiri ne lugamba naayogeranga ku Mukama nti oyo ye kiddukiro kyange era ye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Haleluya. Naayogeranga ku Mukama nti oyo kiddukiro kyange. Owooluganda oddukira waani? Olowoozezzaako okuddukira ewa Mukama? Olumu tulina embeera ze tuyitamu ne tunoonya obuddukiro nga tetubulaba. Obuddukiro buliyo ye Mukama Katonda wo gy'obeera oddukira. Kyekiddukiro kyaffe tetulina mulala yenna gwe tusobola kuddukira n'atuyamba. Abaana b'abantu bayiwa, abaana b'abantu baseka, abaana b'abantu baduulira, abaana b'abantu bageeya, naye Katonda wo tasobola kugeeya. Katonda wo tasobola kuleka. Katonda wo tasobola kuyiwa bw'omwesiga. So kibeere ekiddukiro kyaffe buli eva bwe tuba tulina embeera ze tuyitamu. Haleluya. Olunyiriri olwokusatu ne lugamba kubanga oyo ye anaakulokolanga mu ntego gw'omuyizzi. Anaakulokolanga mu mutego gw'omuyizzi. Katonda yagenda otuyamba otujjayo eyo yonna gye tubadde twateekebwa. Omubi Sitaani gy'abadde yatusibira yagenda otuyamba otujjayo. Yagenda okuyamba okutegulula ezo endwadde ezibadde zitwefubyeko. Yagenda okuyamba okutegulula egyo emitima egibadde giyiiriddwa. Yagenda okuyamba okutegululwa ekyo kyonna ekibadde kikufugiramu. Olunaku olwaleero tuwulirenga Mukama tumukaabirira ategule byonna ebibadde biri mu bulamu bwaffe. Ategule ye bulokozi bwaffe. Tetuyinaayo anaatulokola okuleka ye. Lwe tuyingira ku lunyiriri olwokusatu n'agamba ne mu kawumpuli omubi. Kawumpuli njagala olabe nti kyekimbeera gy'oyitamu essaawa eno, gy'oba otuuma kawumpuli essaawa eno. Mukama Katonda yagenda okulokola okujjayo eyo. Yagenda otuyamba. Kyekiddukiro kyaffe. Tetuyinaayo mulala muganda wange. Abadde addukira sayidi eno, addukira sayidi eno. Tereera.
ddukira ewa Mukama ye Katonda waffe ajja otuyamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, tuteeketeeke emmeme zaffe tugende mu maaso ga Mukama. Abampeera omukisa Yesu, wuliranga emmeme eyo gifuka gyali, kuba yekiddukiro kyo. Oyina embeera gy'oyitamu, nze omumbejja wa Yesu gye simanyi, naye ng'ate ye Mukama agimanyi, ng'akulindiridde oddukire ewuwe, kuba ye yagamba ayagala abo abamwagala n'abanyeekera omunoonya balimulaba. Kati muganda wange otwalayo akadde n'onoonya Mukama n'omugamba Mukama, mu mbeera eno nnyambo nzijeyo oba nedda. Ogimugambye buli ssaawa olaba takuddamu. Yagamba abajjukiza ba Mukama tetukoowa paka nga Yerusaalemu yafuuse ettendo. So wuliranga oddukire wa Mukama olwaleero, kyekiddukiro kyaffe, ye mulokozi waffe, yagenda otulokola mu mbeera zonna ze tuyitamu. Bw'oba owulira oyagala kaabakaaba, bw'oba owulira oyagala kusekaseka, ky'owulira kyonna kyonna omugambe Mukama leero ndokola. Agenda tulokola baganda bange. Talimba ekigambo kye kikozi, yakituma tekiyinza kuddayo nga kyereere, kiyina nnyini kyo, kati yeggwe olwaleero akiwulira. So sinze kigambo kya Mukama osobola okugamba nti mumbejja ya Yesu nange mba simanyi kyengenda kugira, nange mba siriwedde nakyo, wabula ye kyakolaga nti okola. So owooluganda, bw'oba owuliranga olwaleero efumise ku mutima gwo, wuliranga owaayo emmeme yo, mugambe Mukama olwaleero nsala endinze, neerwanidde neeyiiyiza naye binnemye, nkomyewo taata. Haleluya. Kale tugende maaso. Kyo Yesu kiddukiriro kyange, wenzirukiranga siteredde, omulokozi wange Yesu yananunula amagenda gange. O Yesu kiddukiriro kyange, wenzirukiranga siteredde, omulokozi wange Yesu yananunula omutima gwange. O Yesu wange kiddukiriro kyange, wenzirukiranga siteredde, omulokozi wange Yesu yanamponye obusibe bwonna. O Yesu kiddukiriro kyange, wenzirukiranga siteredde, omulokozi wange Yesu yanasumula abalwadde bonna. Ayi Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza kabaka w'abakabaka, tukwaniriza omulungi waffe. Taata, tetumanyi, tetulina kyetumanyi, tetumanyi kusinza, tetumanyi kusaba, tetumanyi kwogera naawe, naye tukowoola omwoyo wa Mukama yetusuubizibwa. Oyo yatusuubizibwa nti alitukabira Abba Father, ajja awamba akalimi kaffe, ajja awamba enfumitiriza zaffe, ajja awamba emitima gyaffe. Taata, omwoyo wa Mukama ggale luggi lwonna omubisitaani we yandireetedde okuwogoka, we twandibadde tukwatira ku kyamagero kyaffe ng'omubisitaani alungi. Tuyita malayika Mikairi okubeera ku sayidi zaffe. Omubisitaani tatuganye okuva mu kifo kyaffe, tulina okusinza, tulina okusabira Mukama Katonda waffe. Taata, omwoyo omutukuvu ng'otuuse, tukwaniriza mukwano gwange, weebale omutukuvu w'abatukuvu. Sooka okwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu. Weebale Yesu wange, ffe bani abalamu, tukwebaza ku lw'obulamu eri abaana baffe, tukwebaza ku lw'obulamu eri abaami baffe, tukwebaza ku lw'obulamu eri abakyala baffe, tukwebaza ku lw'obulamu eri abazadde Mukama Taata basingo mothers, tukwebaza ku lw'obulamu ku lw'abo abasibe, tukwebaza ku lw'obulamu eri abo Mukama Taata abali mu makomera, tukwebaza ku lw'obulamu Mukama Taata ku lw'abakama baffe. Weebale gwatukuuma, weebale gwakuuma abaana b'abakama baffe, weebale gwakuuma emirimu gyaffe, weebale gwatuyimiririra ku luggi lwaffe, ku ludda lwaffe Mukama, n'obeerawo ku mukwano gwange. Emirimu nga gibuze n'otuleetera emirimu, nga tuli basibe n'otuyamba ne tuteebwa. Oli Katonda agamba kibe ne kiba. Weebale gwe empologoma ya Yuda, you are the Alpha and Omega, you are the consuming fire. Teri kyekulema, owangule
entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo ze tulabako ne ze tutalabako yebwe Katonda agamba kibe ne kiba. Weebale ggwe ayimirira ku luyi lwaffe, weebale ggwe awonya abalalu bonna ne bateebwa mu linnya lya Yesu Kristo, weebale ggwe ataasa ebyo byonna ebiba bitulemeredde n'obituwonya, owonya endwadde ezirezo bayita enzibu zesakosero zi asima zi pressure zaani Mukama Taata yebwe Katonda agamba kibe ne kiba. Weebale Yesu, weebale omutukuvu abatukuvu, weebale omusumba omulungi Taata nga tetusaanidde na kwogera ku linnya lyo, tetusaanidde na kukuyita, tetusaanidde na kusembera ku namulondo yaffe, ku namulondo yo, kubanga Taata ekibi kyaffe kituwakadde mu maaso go Mukama Taata kiringa bbandera emyufu Mukama Taata, tuwunya ekivundu Mukama Taata naye nga kyonna ekivundu ekituvaamu kya bubi Mukama. Tutambula bubi, tetutambula nga bw'ogamba nti no tutambulire mu mwoyo, tetukyasobola, tetulina wadde amaanyi, tetulina wadde ekisa ekituweereza mu butukuvu n'obutuukirivu. Omubi yatwesigadde, omubiri gwaffe n'agwefuga, naye olwaleero Mukama Katonda tukomyewo gy'oli Kitaffe, otunaaze n'omusaayi bwe tusobole okusaanira, tusobole okubeera abo abasaanidde mu maaso go Kitange. Oli Katonda agamba kibe ne kiba, oli Katonda asuubiza ebyo byonna Mukama Taata ne bibeerawo. Taata oyimirira ku luyi lwaffe, oyimirira ku lwabo abakunoonya. Taata wagamba abanyiikira okunoonya bali kulaba, kyova olaba naffe tuddukidde gy'oli mukwano gwange, otunaaze n'omusaayi gwo Taata, tunaaze ekigambo ekibadde nga kitulema okutuuza ku lw'abasumba naasa, ku lw'abaweereza ba Mukama bonna, tunaaze ekibi ekitufugiramu ku lw'obuweereza Mukama. Olumu tuyita okuweereza ne twekaanya ne twemulugunya ne twebuzaabuza, amalala ne gatumira Mukama. Naye olwaleero Mukama tukomyewo gy'oli, tunaaze n'omusaayi gwo Mukama ku lw'obuweereza bwonna obwa online, ku lw'obuweereza bwonna obw'ebizimbe ewaka Mukama. Yimirira ku luyi lwaffe, naaze empitambi yonna ebadde tutambuliramu. Wagamba okomawo okukima ekkanisa ye talina bbala wadde olufunyiro, naye ffe Taata amafunyiro gabadde gatususse, mabala gabadde gakaaye, naye olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo tusobole okusaanira ku namulondo yo okukimayo ebyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Taata tuyita omwoyo alumiriza ekibi okutuula mu ffe, tuyita emyoyo omusanvu okutufuga Taata, ffe omubiri gwaffe tuguwadde gwoba ogufuga, omuntu waffe ow'omunda Taata mutwale gwoba omufuga, beera kontrola gy'ali, tuleme okuvangamu ebigambo ebikaawo eby'obutwa Mukama Taata ebizikiriza abaana be bibajja mu kukuyayaanira Mukama. Tutambule nga bw'oyagala so si nga bwe twagala. Taata weebale kubanga otusaside. Taata tuyina abantu be tutasonyiwa ku mitima gyaffe nga twayambala obukyayi, twayambala obusungu Mukama, ate nga wagamba nti talisonyiwa n'ekitaffe ali mukulu tali musonyiwa. Kakati Taata emmeeme zaffe tuzirese gy'oli, tufuke omufuta ku mitima gyaffe, otunaazeeko buli kyonna, era otuwa ekisa ekisonyiwa abo bonna bonna abatusobya n'abo bonna be twasobya Mukama batusonyiwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Taata twekweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwo, twambala ebyambalo ebyeru ebisaanidde Mukama Taata, kubanga wagamba we tunaamalanga okunaazibwako ebibi tunaayambazibwanga Mukama Taata okukkiriza mu ffe amazima Mukama Taata n'obutuukirivu n'okutambulira mu butukuvu. Oli Katonda agamba kibe ne kiba, ate togambangako kigambo kya Mukama Taata kuddirayo kyereere. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale omusumba omulungi Taata, tukwebaza ku lw'ekigambo kye eky'olwaleero ky'otutumidde Mukama. Bangi tubadde tetulina buddukiro, tubadde tetulina gye tuddukira, tubadde tuddukira mu baana b'abantu ne tulema okuddukira mu maaso go Mukama. Olwaleero tukomyewo gy'oli Taata, ye gwe kiddukiro kyaffe, tukomyewo tuddukidde gy'oli ayi Katonda wange. Koma ku mmeeme zaffe Mukama, bingi ebiriko Mukama, naye Mukama Taata ye gwe kiddukiro kyaffe. Naaze emmeeme zaffe Mukama, tuwa ekisa nate Mukama Taata ekikuweereza mu mazima ne mu mwoyo, tukuyaayaanira Mukama Taata, otujjuza omwoyo wo Mukama Taata, tunakuweereza tutya nga tuli bakalu, nga tuweerereza mubiri Taata, nga tuweerereza mu birabo mu kifo ky'okuweerereza mu butukuvu bwe watuyita Mukama Taata, tukwegayirira tuwe ekisa ekitambula nga bw'oyagala ku lw'omukyalo yayayaana okukuweereza Mukama Taata nga yeeseseetuka Mukama Taata. Olwaleero tunyweze, saasira mukwano gwange, tukomyewo, ye gwe kiddukiro tetulina wakuddukira. Ffenna twasibwa entegetegere, tulina gye tuddukira okulekewo Mukama. Abaana b'abantu bayiwa, abaana b'abantu baseka, naye gwe Taata tosekererwa nga bw'ogambye tudde gy'oli Taata, kabaka w'abakabaka ye gwe kiddukiro kyaffe Taata. Tulina ensonga ez'amaanyi kubanga tugamba tujjanga gy'oli, tulete ensonga ezaffe ez'amaanyi ezituzitoweredde ezitulemeredde Taata nnyingi. Tulina abalwadde Mukama Taata ku lw'omwana Mukama Taata kabaka w'abakabaka, tulina abalwadde basekoseero ate bangi soomu Mukama Taata, naye ku lwa famire Mukama Taata ey'omwami Ekima naye Mukama Taata yimirira ku lw'abaana be Mukama. Omwoyo gw'essekoseero Taata, ssekoseero talina buyinza ku mwana wa Mukama. Abo baana bo
eyo yeekalo yo. Mukama taata oyo omwana agenda kubeera mu maaso akuweereze. Sikuseruwezi naamumalawo Mukama taata. Ani anaakuweereza, ani anaakusinza, omufu akusinza, omufu takusinza. Mukama yimirira ku lw'omwana yenna ali mu malwaliro ng'alina sekosero. Mukama yimirira ku luuyi lwe. Taata nnyimusa Mukama kabaka w'abakabaka, omukyala Mukama taata kabaka w'abakabaka Nuhu Mukama taata wange yimirira ku lulwe. Bangi abalinga ye Mukama nga balina asima. Mukama gwe asobola okuwonya, gwe asobola okutaasa. Ku lw'abo abalina lukemiya Mukama taata bakwetaaga. Ku lw'omukyala Jeni Mukama taata muwonye lukemiya. Yegwe Katonda akyusa ebiro, mukyusa abeera omwana oyo yeetage yeegombesa Mukama taata akutegeera. Yimirira ku luuyi lwe, muggyeyo yonna yonna gye yateekebwa omubisitaani. Taata kiddukiro kyaffe tuddukidde ky'oli, endwadde zitufuukidde endwadde. Bangi abalina lukemiya Mukama taata abafaanagana nga ye, naye gwe Katonda asobola okuwonya. Taata nnyimusa buli mukyala ali mu kifo kino, abalwadde b'emigongo Mukama, abalwadde b'ebifuba eby'omunda, abalwadde Mukama taata abalwala ensonga z'aleejula Mukama, abalwala okulumizibwa enseke Mukama, batuuka okulwala ng'abakyala ne batuuka ekiseera ng'okulwala tebasobola, endwadde za kandida Mukama taata buli mukyala eyeetaaga ekiddukiro yimirira ku luuyi lwe. Mukama nzija ku lw'abaami Mukama nga bakola Mukama taata, naye nga n'okuwummula teri kuwummula. Mukama yimirira ku luuyi lwabwe. Mukama balina ebirwadde by'emigongo, ebifuba ne biruma Mukama, batambulira ku ddagala. Ku lw'omwami Alex nkukoowoola, yimirira. Bangi Mukama taata waliwo neyingirira Mukama taata okudda ewaka kuganye kyokka nga baagala kudda waka Mukama, ate nga bakola nnyo Mukama. Ye gwe Katonda asobola. Bangi abaana ab'obulenzi abayita mu mbeera eyo, bangi abaana ab'obuwala Mukama taata tuli baana bo. Yegwe kiddukiro kyaffe tuddukidde gy'oli tutaase. Yamba ku lw'endwadde ezirumba abaana baabali ku nguyi eyo. Banaakuweereza batya Mukama taata nga balwadde, abalala okuwummula kwagaana. Nedda Mukama taata ku lw'omwami Nafu, ku lw'omukyala Nafuna Mukama taata tukwetaaga, ku lw'omukyala Winifred Mukama tukwetaaga. Yegwe Katonda asobola okyusa. Nuulu akwetaaga Mukama taata kabaka w'abakabaka, yimirira ku luuyi lwabwe Mukama taata kabaka w'abakabaka. Norini akwetaaga, abakyala bakola nenga n'okuba nga tebawummula Mukama. Ku lw'omukyala Aneti Mukama akwetaaga, Aneti akwetaaga, mulwadde wa pressure yakola tawummula. Ayi Katonda wange yegwe kiddukiro kyaffe, gwe getuddukidde gy'oli, muyambe. Leta wenteseganya bakama baffe balabe nti tuli balwadde ate balabe nti tulina okuwummula. Yegwe Katonda asobola. Yimirira ku luuyi lwa mukyala wa Mbaki eyo yonna gy'ali. Abalala bali mu makomera Mukama taata kabaka w'abakabaka, bali ku zi deportation Mukama yimirira gw'otaasa. Abalala baagala kudda waka naye omubi abakutte Mukama. Buli amazeeko kiseera kye ng'ayagala kudda kaleka omuzze waka gwe wamuleeta. Tewali yamulinnyisa nnyonyi okuleka gwe Katonda ow'amaanyi okuzeeko ku bujulizi ne kino osobola okikola taata. Abali mu makomera taata ku lw'omwami Joe Fred Mukama taata nkukoowoola omwaka guno Katonda bw'obujulizi katulabe ekisa kyo nga kifuga. Ayi Katonda wange nnyimusa abaami abatalina mirimu wamu n'abakyala Mukama taata abo abali ku zi woofiisi n'abali e Uganda Mukama taata kubekoowe litali Mukama. Yegwe kiddukiro yaffe, yegwe mulokozi waffe, tuyambe otulokole, otuggyeyo mu butakola, otuggyeyo mu kukyayibwa, otuggyeyo mu kujja Mukama taata kabaka w'abakabaka, okubanga tukola naye nga tetusiimibwa Mukama. Olwoddeero tulokole, otuggyeyo, tulokole mu mize emibi egibadde gitufugiramu, tulokole mu bulimba, mu bukumpanya Mukama taata, mu busungu. Tubeera n'obusungu obw'ettumbiizi obutuuka n'okwagala okulwana ne bakama baffe, naye Mukama taata yegwe atukakkanya, yegwe alina kontrol ku ffe, yegwe kiddukiro kyaffe. Tuyambe otulokole mu mbeera z'abalwadde mu linnya lya Yesu Kristo. Taata nnyimusa buli mukyala Mukama taata anoonya omwana aweddemu n'essuubi Mukama, agamba nze sirizaala Mukama. Omukyala Pauline akwetaaga, omukyala Mukama taata Pauline akwetaaga. Bangi abalinga Pauline Mukama taata nga beetaaga gwe, beetaaga obufumbo, beetaaga abaana Mukama. Yimirira ku lwa Pauline mufumbo naye ayagala baana, baana babe bamusuula eddala Mukama essaawa eno, be bamusobedde Mukama. Musanyuse nga wasanyusa jjajjaffe Saala. Buli mukyala Mukama taata alina mwana eyeegomba okuzaala Mukama, musanyuse nga wasanyusa jjajjaffe Saala. Kaana yazimba n'azina n'agamba mugumba azadde 7. Naffe Mukama taata katuveeyo n'abo abakyala abalina obujulizi nga balina obujulizi ng'obazaazizza 120. Oli Katonda w'ebiro n'ebiseera, tokkeriwa ate
tokeera otuuka mu kaseera katuufu. Taata nyimusa buli mulwadde abali mu kuleba woodi, Mukama Taata abali mu kusindika ng'ebisa bibuze, Taata leetawo ekisa ekizaala, tulokole mu kuzaala. Mukama Taata ekisa kyo kitulokole, tuddukidde ekiwuliyo mu kiddukiro kyaffe. Yimirira ku lw'omukyalo oyo abagambye nti omwana agenda kufa oba omuzadde omukugu. Mukama Taata ekyo tukigaana, bonna tubeetaaga balamu. Yimirira mukwano gwange abali ku zi operation, abali ku accident, ku omwami Saalongo. Mukama Taata nkwetaaga, leetawo emirembe. Joseph akwetaaga essaawa eno, ye gwe asobola okutereeza ekiwundu ekyo kye yafuna mu accident. Bangi abalinga ye abamusinga n'okumusinga. Taata wonya buli kirwadde, abali ku oxygen, abagudde eddalo. Mukama Taata omubi Sitaani talina buyinza ku baana ba Mukama. Emyoyo gye gisituka Mukama Taata tugikumako omuliro, emyoyo gy'okugwa eddalo, emyoyo gy'amajiini tugisindikira omuliro gwa Yesu Kristo, tuyita omuliro faya, kuba ye gwe Katonda muliro. Yokya buli kyonna kibadde kireetera abaana ba Mukama. Abalala bagudde eddalo mu mawanga, abalala bagudde eddalo ewaabwe. Mukama Taata yimirira ku lwabwe. So kino mutuyita malayika Mikayiri, tuyita Mukama Taata kabaka wakuga enjuki ze okusaasanya, okulumbagana buli enkambi y'omubi. Bubi Sitaani kyabadde yategeka kyonna tukirinnya mu pulaani ze, enteekateeka ze. Mukama tukukoowoola, tuyita malayika Mikayiri. Taata watugamba atwawa tuweebwa obuyinza obw'okulinnya ku busagwa bw'enjaba. Buli myoyo gyonna egibadde gisituka olwaleero tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Sitaani va mu baana ba Mukama, Sitaani fuluma amagenda gaffe, emyoyo gikwata amagenda gaffe, egikwata abagenda okudda ewaka ne balemererwa okudda ewaka, gyonna tugikumako omuliro. Emyoyo gikwata obutazaala, emyoyo gitakwata obutafumbirwa, abasingoozi Mukama Taata buli ekyabambala olwaleero tukibambula. Buli omu alabe eggula amaaso ag'omwoyo galabe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale mutukuvu w'abatukuvu. Taata twewunga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Abaana baffe Mukama Taata tubawunga wansi w'endagaano y'omusaayi nga basoma Mukama Taata beera omufuzi gye bali, balungamye, bakozese. Tuyita ziguleedi zokka Mukama Taata, tuyita Mukama Taata abaana baffe okuyitira mu bikilaasi, mu bibiina Mukama Taata kubeera ba namba 1 mu linnya lya Yesu Kristo. Lwana n'ebyo byonna ebyagala obalwanyisa mu kusoma kwabwe, ebiremesa Mukama Taata gwe sookayo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka wa bakabaka, weebale omusumba omulungi. Taata tujja mu maaso go nga wagamba nti omujjanga gye ndi musabe nga weemuti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, ku bwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwemerera ffe ya leero, tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatonoona. Totutwala mu kkewa n'ekyokolera omu Sitaani, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu eky'omwoyo omutuukirivu eri naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Taata ekisa kyo kitutambuze mu wiiki eno nga tugimalako, ate kituyingize ne wiiki endala mu mwezi guno, tukulabe ng'oyoyanukuza muliro mu buli kyaffe kyonna, mu bankuba kyeyo Mukama tukyakwetaaga okusinga ekirala kyonna. Ekisa kyo leka kitukuumire mu nsi ezitali zaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale kabaka wa bakabaka, weebale omusumba omulungi. Haleluya. Twebaza Mukama ku lw'akaseera kano, mwenna abanneegaseeko mwebale. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikese omupya, teweerabira ku subscribinga. Bw'oba wa subscribinze naye nga tondaba bwe nzijjawo after 2 days mba nkunoonyeza n'ombula. So fuba okulaba ng'okomawo okumenti ngenze nja kuba nkutegeera kuba mba nakuwandiika down. So mbagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okutwagala. Shalom, shalom, shalom. Empologoma ya Yuda fuga, Yesu Taata fuga.